po jako akawuwo. Ng'ojjeko akatale ka senti bali ku ddembe n'abatunda emmere y'ebisolo ebifo ebisigadde okuli ebizimbe n'okutuusa kati bikyali biggale mu kibuga Kampala okusobola okutuukiriza ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga kye yawa sabbiiti ewedde mu nkola. Entambula ebayisa bubi bwajja leero enkya tebadda abaakooye kale embeera nebeera ng'eri awo bwetyo abaguzi bakyali batono olw'obuko bw'okutambula. Okusinziira ku Muluya Nasiri ng'ono n'atunda emmere ya bisolo mu Kisenyi ategeezezza nti olw'okuyimiriza entambula okwetooloola eggwanga lyonna bakasitoma bagula obukoko tebakyalabika. Emmere ya nkoko ebintu ebitambulira bulungi ddala. Okusooka naddala obukoko bwalinga buva bweru tubujja Netherland, tujja Kenya, amawanga mangi nnyo ebweru yagatuwa obukoko naye twesanze ng'obukoko tebukyavaayo abaluzi bakubuddemu. Ssentebe w'akatale ka senti bali ku ddembe akamanyiddwa ennyo ng'Owino Godfrey Nkajja Kayongo agamba nti batandiseewo kaweefube gwe batuumye social distancing nga wano n'abasuubuzi beewa amabanga mu bifo gye bakolera. Tubadde twetooloola akatale okwongera okukkaatiriza ekintu kye tuyita social distancing n'obuyonjo, naye waliwo ekintu kye njagala mbeerewo amazima ky'abasuubuzi baganya okukola social distancing. Tebalekawo bbanga wadde ery'omukono omulamba okuva ku munne bakiremwa, bayagala nnyo okweteeka mu kattu so nga akatale kagazi nnyo. Abantu abatunda ebintu ebirala tebakyalimu, abatunda ebyokulya byokka bye balimu naye baagala kwekuuma mu kifuko mu katundu kamu. Kaakati olw'ekyo enteekateeka gye tukoze ey'okubeera nga tugenda kubeera nga wabeerawo okulondamu okusala ku nnamba ey'abantu abagenda okuba nga bakola buli department. Kayonga akubiriza abasuubuzi bonna abakolera mu katale ekiseera kino okugondera amateeka okuli okunaaba mu ngalo nga tebannayingira mu katale. Nti abasuubuzi bonna bagondera amateeka naddala ku miryango egiyingira nga basooka okunaaba mu ngalo ne bagenda ne bakebererwa temperature ne balyoka bayingira mu katale. Wabula bba abasuubuzi betwogeddeko nabo batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli n'okufiirizibwa emmaali yaabwe. Naye kati ndowooza entambula eremesa bakasitoma okujja leero si gye tukoze ajja omu atambula wa 500 10,000 obutunda twabugulira mu bbeeyi kati tubutunda layisi. Entambula erese obuziyevako ebyonna byonna. Entambula ebayisa bubi bwajja leero enkya tebadda abaakooye. Ate ye omubaka wa paalamenti akiikirira abantu b'e Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu asabye poliisi okuvaayo bunnambiro okukwata abaserikale abakuba bannayuganda emigobante naddala mu kiseera kino nga gavumenti yalagidde okuggala ebifo by'olukale byonna wamu n'okuyimiriza entambula. Minisita oganye okukuba abantu then kwata abo abakuba abantu babavunaane. Okukuba abantu si solution. Twagala abantu baganibwe era njagala nkiddingane sikkiriza ababodaboda kuvuga bantu mugendere ku tteeka lye babagamba. Bwe mulemera mu kye mukola abasajja bano bajja bakuba. Etteeka erifuga ebintu bino teririiwo. The only issue is cautioning people. Oba cautioning bwe bagana then you go by the other method of extra force. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Okusanzeewa Kuli mu ntambula. Entambula erese obuziyevako ebyonna byonna.